process okolumpe wamma Kadingo mbu yeewaabya kuziika byokka wano takkirizibwa kusala yadde mukono takkirizibwa wadde okusala emikono gino emikono gibaddeko abantu babuvunaanyizibwa kubaddeko Maama Nnaabagereka ne kubeerako Jeno Muhoozi kitegeera tebayinza kuyita Kadingo naawe kati Kadingo ojjukira Nnaabagereka bamuwemula abaana ba Nuupu kati bayiteko Bobi Wine ajje ku mukolo gwe gumu ne Maama Nnaabagereka golaba kisoboka tekisoboka tebamuwadde kaadi Bobi Wine wabyakuziika kubanga mu kuziika tebagaba kaadi ogenda bugenzi gino emikolo gy'abantu babuvunaanyizibwa Kadingo musange mu kufiirwa gyabeere nawera speech n'agamba Museveni ngenda mujjako nze president wa Uganda waddala ebyo twabimanyiira mukitegedde ndabye abantu bangi mu comment section nga mumbuuza mbu Kadingo aliwa bannange mwawula emikolo gy'obuvunaanyizibwa n'okuziika kati Kadingo bamuyite mu mikolo gy'obuvunaanyizibwa agenda kuwaayo speech Jeno MK yawadde speech ennungi n'awaayo 10 cows Bobi Wine yabadde agenda kuwaayo ki omusajja omukopi oyo olaba ne wabeera mu kuziika amala okwogera byayogedde binnosensi bye talina kyaddako kwogera kitegeera kiri mu magezi agali nti bannange bawaddeyo akasente kaakano ak'okukubagiza wa okitegeera njagala mukimanyi mwenna abali mukumbuuza mu comment section nti Kadingo is nothing talina kyali mu ggwanga Uganda talina kyali yadde si member of parliament talina wadde LC mbuno ye LC w'ekyalo kati bamuyite ku kikadi bagimuwengaani yaani tebasamuwa kadi talina kyali mu ggwanga Uganda talina kifo kyonna kyalimu kitegeera muntu wa bulijjo nga ggwe nga nze kati abannuupu mujja kuba bulungi bannanga ate kyabalumye omanyi gwe kyekitegeeza jjukira President Museveni yaliko ku mukolo gwa Kabaka wa Buganda kitegeera kati ne Jeno MK abadde ku mukolo gwa Kyabazinga bannange kati tweyagala batimu MK ku ntikko ffe tuliko katulumya abayaaye kati kibaluma tebalina kye batugamba Kadingo abadde agenda kwogera kimazima ddala wama ttiimu Jeno MK ffe tuliko kibalume aba Kadingo temulina kye mutugamba kaakati mugenda tugamba ki emikolo gy'obuvunaanyizibwa tebasaawa bayita temubeerayo mujja mu kuziika kubanga mu kuziika tewali kuwa kaadi kitegeera ojja buzzi n'oziika naye gira emikolo gy'abavunaanyizibwa mukitegedde ate n'ekirala Jeno MK mukwano gwayo ogundi Kabaka w'e Busoga ba mikwano kitegeera kati Kadingo naye tasobola kubeerayo nga ne Maama Nnaabagereka gyali jjukira abannuupu baavuma Maama Nnaabagereka okiwulira kati tebasobola mukkiriza kusala Kadingo talina kyali mu ggwanga Uganda talina kyali talina ka office konna kaatuulamu tali ku ntinno baye LC w'ekyalo si member of parliament bamuyite ku ki kaadi bagimuwengaani mwenna abadde bambuuza mu comment section nga mumbuuza ebya Kadingo teyagenze ku mukolo teyagenze ku mukolo gwa Kyabazinga talina kyabadde agenda kuwaayo agenda kuwaayo ki agenda kuddala agambe nze president wa Uganda ddala era ngenda kujjako Museveni speech zasobola za mu kuziika eyo ajja okubeera eyo mukitegedde walabeko Jeno Muhoozi ng'agenda okuziika oba President Museveni bawaayo bubaka ne butuukirira ne bugumya family naye kali kagenda kawuuba obukanzu ne kateekamu obukanzu kakali mu kuziika twakamanyira mu kuziika era kasaba kimuse green yaffe kagende kakagole wali eri obukanzu bwako kabwambale kagende mu kuziika ebibye kasobola temuddamu kumbuuza Kadingo talina kyali mu ggwanga Uganda mukitegedde